Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga tosobola. Sanya muganda wange speedi nga nnene. Nze ndabanga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya. Ne Bobi Wine eyesiba ku baana ba ghetto kino teyakituukako. Bobi Wine tebamusibaako. Nze njagala kubakakasa nti ali emisikini ekibanda owaddala yanirule. Kibanda afa. Obutambi obwo buli ku mutimbagano era abantu bonna mubumanyi. Si bupya mu matu gammwe oba mu maaso gammwe. Naye munnange eyo gurupu oba waliwo abantu gurupu y'abantu abamu baali babaddeko mu Nuupu baali bawagiddeko Bobi Wine mu ngeri ey'okuba nti baali baagala okumuwalampirako kati nga bw'olaba ba Alien Skin, ba Abitex n'abalala baali bakikozeeko olw'ensonga zaabwe ne bavaayo, naye era beesanga ate era balina okubeera nga boogera ku Bobi Wine kubanga nze kyemmanyi nti omuntu wano mu Uganda gwe olabira nti omuntu oyo w'amaanyi abantu babeera tebamujja ku mimwa gyabwe. Abantu babeera tebamujja ku mimwa gyabwe gw'omanya nti omuntu oyo w'amaanyi. Era ebiseera ebisinga obungi nti abantu abamu okusobola okuwulikika balina kubeera nga bawalampira ku abo. Kati Bobi Wine abantu bangi bamuwalampiddeko, abamu bamufuula bizinesi nga bakozesebwa ab'ebigendererwa byabwe naddala mu by'obufuzi, abakozeseddwa era n'abakyakozesebwa bali awo. Kyokka n'abo abamuvumirira bamaliriza olumu balaba bannaabwe bayiseewo ne babagamba abange temwali sussaawo kubanga beekwatibwako ekisa nabo bo bennyini nnyini. Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabwe. Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga tosobola. Bw'oba tosobodde kutuyamba mu kkomera, tubadde mu kkomera nga tulya kawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyalira. Mutabani bo ng'ali bweru wa ggwanga omugulira moloka mpya ffe nga tuli mu kkomera tuli akawunga aka prison akakawa nga tosobola na kujja kutukyalira. Olwaleero ng'otugamba tuleega omusango gwaffe guno Kyagulanyi abadde agufunamu ssente empitirivu ng'ayambibwako Musisi ne Katana. Buli kooti lwabadde etuulya buli muwagizi wa Nuupu era wano nsinziira wano n'ensaba gavumenti enonje buli muwagizi wa Nuupu Kyagulanyi amukolako $1,000 ng'agenda mu bazungu n'ayonoona Uganda yaffe n'ensi yaffe ennungi n'agyonoona mu bawanga g'abazungu. Kyova olaba ng'eze koligera Kyagulanyi yajja we yasooka otukyali yagamba nti buli we twekalakasa mu kooti kimuyamba n'atambula mu mawanga g'abadde tannatuukamu ng'asindikayo bifaananyi byaffe ne baba nga bateeka ekkoligo ku baamongo. Kyagulanyi yennyini byava mu bigambo bye yajja eruzira ne tumugamba munnange ennaku ng'etukoze eki ng'etuyinze tuwulira twagala kudda weeru n'atugamba nti muwoze omusango paka lwe munaawangula gavumenti tusuubira nti mu bbanga tono tujja kugiwangula. Naye n'agamba nti bye tukola mu kkooti okwekalakala okulaba ng'ateekayo ebifaananyi by'abasibe abazungu bali bambi engeri nga bambi gye batategeera bifa wano ne bawaliriza okuteeka kukolibwa gavumenti. Sanya muganda wange speedi nga nnene. Nze ndabanga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya. Aba bakwererezza ne beweegulamu babuuze ku Ashibaaga Kate yakusooka okulaba omusana. Obabuuze achievement zaalina okuva lwe yajjamu NRM. Obabuuze ne waali kuba tebamanyi. Nsaba bambuulize kuone yagamba nti Nuupu yamwokya ate gavumenti yanjokya gwobabuuze. Sanya my brother kituufu kulika yeru zero osobola okuba nga wawabisibwa. Naye abantu abo tebakutwala supiidi ffe tubakoledde tubaagadde naye wadde okuki n'olugendo nti minisita gundi agenda bweru jangu tutambulemu mmye. Nkubuulira tubaagadde wadde akasimu nti munnange olwanye naffe oli otya wasuza otya mmye. Kati nkubuulira era nkugaziyiza ekifaananyi wajjoze. Sanya my brother wentetegula empola kituufu osobola okuba nga wakyuse. Nendowooza example zikumala okutegeera wajjoze. Omanyi ge mazima ge mbagamba alina mmene mujja to attack me nenda mu amazima mugamanyi. Mumbuulira Ashibaaga Kato yaddawa. Yaddawa
abaana bano babasazeewo ne bajoyininga party bannanga abaana bano baweebwa ebimuli byabwe mutemumanyi kiwulikika ku gurawundi wano kugamba nti towagira muganda munno abamu ne famire zaffe zatwegaana tulina we tukyama nga wabulazawo naye nga tebakugulira lujjaite eriyo so ne kinnumanyi abaana bano bwe bajja ne beeteteggula ate ne badampingibwa kuba eno yenkola y'NRM bw'omala okwererejja ng'awo bakuta baagala nnyo atannayogera kuba oba tenneerabisa era kati fokasi yaabwe bali ku Olivia Lutaaya si ggwe Ssaanya nkubuulira kyova laba gwe osobola okufiirwa ennyo Olivia Lutaaya n'afunamu nnyo nga naye ate azijja mu gavumenti okusinga ggwe ekitegeera so my brother Ssaanya mbadde nsaba ogoyinga essiro kwatamuko ku break katono bw'omala okwakiivinga ojjawo obujulizi ze sigaana pate tugiwagire naye njagala omanye abantu abagirimu njagala omanye abantu abagirimu ge mazima ate era bye biganya abaana okuwagira pati problemu si pate naye abantu bye byange Ssaanya kuba ojoze gyendi. That's what I can tell you. Nga bwe nkunyonyodde nti omuntu okukitegeera nti w'amaanyi, omuntu okukitegeera nti w'amaanyi, ekisooka abantu babeera bamunaawuzaako entalo buli kaseera basobole okubeera nga bawalampirako. Mubalabye abayimbi bangi nnyo nga baagala nnyo okuteekawo entalo wakati waabwe ne Bobi Wine okusobola okufuna ettutumu. Ku kyendabye olwaleero ku kkooti e Makindye, Alien Skin akyali w'amaanyi. Era ebizibu bino bimuyambye okusindika message eri ababadde balufuula oluyimba nti Alien Skin yagwa olw'okuba talina luyimba lutrendinga. Naye ndowooza mufunye akabonero akamala nti Alien Skin takoma kubeera muyimbi kyokka, wabula mukulembeze eri abaana ba ghetto. Gwe tomanyi kye kitegeeza Uganda Prison Services kuleetera mu bus ne bakuzaayo mu ngeri ya emergency. Gwe tomanyi kye kitegeeza Uganda Prison Services kubanga tesobola kuwa bukuumi ku kooti. Ne bw'oba tosobola kulowooza weekake otegeere. Gwe omanyi kye kitegeeza Uganda Prison Services okusaba obuyambi nti tetumala, poliisi temala, mutwongera amagye. Byonna ne bagenda okulaba nga tebimala tebayinza kukuumira musibe ku kooti. Ne bagala tuteekewo emergency transport tumuvuge paka Luzira. Gwe omanyi kye kitegeeza ekyo mu byafaayo wano mu Uganda kyakabeerawo emirundi egi. Kukanukiza Besigye ng'akyali w'amaanyi so wakati. Ne Bobi Wine yeesiba ku baana ba ghetto kino teyakituukako. Kubanga abo abaana nga bwe mubalabye ku kooti, security okutuuka okutegeera nti teyinza kubeezaawo musibe maaso gaabwe kubanga baba kumulekawo essaawa egi Alien Skin yandibadde Makindye. Gwomanyi gavumenti okulemererwa okukuuma omusibe ku kooti kye kitegeeza. Okimanyi kati so mmwe mwenna babadde bandamindinga omwana ono mukimanye nti w'amaanyi nnyo okusinga bwe mulowooza. Era njagala kubabuulira nti Alien Skin mu ghetto asinga Bobi Wine amaanyi. Ekyo oba okyagala oba tokyagala bwe kiri. Gwe njagala otunuulire ekibadde ku kooti. Okkirize oba osigale n'akasajja ku mutima naye ng'amazima go gajja kusigala nga geeyoleka kubanga mu byafaayo nkugambye nti Uganda Prison Service telemererwangako kukuumira musibe yenna ku kooti. Okuleka Kanukiza Besigye ng'akyali w'amaanyi luli omujjukira ng'akyali w'amaanyi nga bamukwatidde mu kalulu awo emergency transport CCTV mulo yalabikako bwe bamuleeterako mu bbaasi ne balemererwa olwa munnamungi w'omuntu. Kati kizeemu kulabika ku Alien Skin. Nze njagala kubakakasa nti Alien Skin ekibando waddala yanirule akommunicatinga direct n'abaana ba ghetto era bamukkiririzaamu. Omubanda wa Kabaka bwajja kati bwana mu Buganda ffe omuntu avayo fenani tufe essanyu Ssaabasajja Kabaka bwekiri kati ani addako Buganda weefiire essanyu Kyagulanyi Ssentamu Honorable. Yes.
So Bobby Wine is a class above. Umanye Bobby Wine I know kusagota tegera. Eraze tununya bana abayimbi ba Uganda mbu wali wanajja kuva meya mbusimanya ono Kalifaga naga na yage nakwese we cannot have another Bobby Wine. Factors ezafula Bobby Wine kyali aganaga size zijjo kufula Chameleone size zijjo kufula Bobby Wine is naturally lucky. Bobby Wine egaali ye yakolanga ebintu binene mu kamera ngolaba bakambo basobola okufundisha ne bakutta tebaali babbi tebakubanga bawagizi baabwe egaali gyentwalira ddala nti yasooka mu music industry okubeera ey'omutawaana nga bayingira nakibayingirako lumomo kyali kitobeero nga baasi abantu bafuwa emiriro bavamu nga bonna bakambwe bazibu naye baayinanga discipline enemabega gyotaabalabanga mu kamera naye nga wano mu kamera bakulaga bakambwe Alien Skin egaali ye ekigambo kituufu ya fujjo ye ng'omuntu wa fujjo era n'okumusiba ebbanga lyamaze ery'omwaka babadde balwawo dda nkugambye Bobby Wine sina kyemwetaaza naye nagambye mwogerako ekituufu tebamusibaako nti yakubye omuntu ntoba yabbye omuntu ebiseera bye byonna byabeera mu music nga yasinga okuba n'eggaali ey'omutawaana Alien Skin ebintu byefujjo byonna bikoze ate mu kamera yatomera emmotoka ya bajja bakubeeramu era asobola n'okufuna obuvune era singa kamera tezaaliwo CCTV baaligambye nti bajja akola ki awaayiriza n'ayiwa ebivulu by'abapromota ng'ate akulaga nti olina kyogenda kumukola bangi bye yayavuwaza abapromota abamu balina n'obutaddangu bamu beebweru omukazi yalusinezi yamuweereza eriwe South Africa alina musawo n'agamba benyani stress ntomere n'okutomera nga amaze okumuweereza ssente n'agamba ssente waziweereza muzimu tegukola lisiiti tegugenda kuyimba ebyo mu biseera byaba Bobby Wine Chameleone Bebe Cool tebabikolako nga bawanye ekitiibwa Bebe ne Bobby baali baseera nnyo akabeeyi kali waggulu naye nga tebayiwa sho Jose Chameleone ye nga noboba omuwadde ssente nga oyina sho ng'eriggulu nga bafuna ogwe Tanzania nga takina mbuzibu butagenda ye n'agenda Tanzania naye Bebe ne Bobby kuva dda kasaba nga asazeewo okukola ng'ajja kukola awo n'akugamba Alien Skin n'akugamba show ya millions 5 n'akugamba ngenza okukyebalabalamu nga 5 tezijja kukola njagala 8 n'ogukkiriza n'agamba njagala 10 n'ogana n'agana okugendayo ntegeeza ki Alien Skin abadde alina effujjo lingi sigamba nti ligenda muvaamu saagaliza muntu okkomera ne Alien Skin bekubanga ekkomera lino lijja kukkakanyaamu otandika okuwa ekitiibwa amateeka otandika okuwa ekitiibwa bakasitoma abakupangisa abawagizi oba osaana osibwemu omwezi oba oli awakaaka osobola manyi waliwo ebintu ebirina okutuukako oyige nga somo ebintu by'otozanyirangako mu bulamu tozanyisanga eddwaliro tozanyisanga essomero nekomera n'ogenda n'okuba basawo n'ogenda mu baana b'essomero n'okolerayo effujjo kakati lwaki bamukutte ng'ekyamukwasizza ate si kya ddwaliro kiba kitegeeza nti bagumiikiriza ebbanga ddene kwagamba eno yabadde trigger abana abasajja omusajja gwe bayita Sipapa yagenda ekamukya n'akuba amasasi yabulawo katono nnyo okutta abantu n'akola effujjo lingi nzijukira jeno nalweiso nga avaayo awo n'ayambala obupalepale n'abusika ng'omusajja amuvaako emabega NRM bw'okola ebigigattako ekusonyukira naye gwe wookolera kyonna ekigirabisa okukwefuulira tekiinaamu buzibu bakwegaana bulungi nnyo kakata obubonero obuliwo bulaga nti badde baagumiikiriza omuvubuka Alien Skin
ng'emisango zisusse okubeera emisango nga gisusse okubeera emingi ne bamubikkirira bagenda okutuuka ekiseera nga bakooye ne baabika. kakati bwe baba nga bamusobodde okumukwata ku musango ogugambibwa ogw'essimu, nze sirowooza nti kituufu eky'essimu, naye ate Alien Skin tosobola muwolereza ku bikolobero byazaakola. Lwaki ate muwolereza ku olwo yamuwawaabidde oyo w'essimu, oyo muvubuka w'embiriizi, omusajja w'embiriizi oyo simu erufu azaakwata nnyo abantu mu mbeera eyo, amanyi n'okugula emisango. Toga omusango gukulemye gunguze nze nguwawaabire mpaabe nsobole okufuna ssente, oyo ne Kabanda batambula kyekimu. Alien Skin Mukama bamuyamba nadda akomawo olunaku olw'enkya kuba nkimanyi enkya bayinza omusobola yabeetebwa nkya bempulidde nabadde manyi nga 9 be baba nga bakoze waala nti bikoze bitya ne bamukomyawo ne bamusomera emisango emirala ne bamweyimirira addirize ku bigere atuule mu nju ye yeggaliremu yeebuulirire nyenga y'omu. bano boolaba nalabye bano ono Kabadiya oba namuzaala bo ng'awooninga kali ku Kabadiya n'oba Badiya bo ng'awooninga gavumenti bemutata Alien Skin ekigenda okuddako mugenda kirabo. Amateeka tegamanyi gaali bakeera ku makya ne bakuteekako ekibaluwa kibakuntumye. kakati Kabadiya yabadde luddawa nga bakwataliyo simanyi. kigamba waliwo ebintu ebyetagamu obukunjufu. Alien Skin soka alina okwejjamu amaalo, alina amaalo mangi ate gamugaaniramu, ate nga Mukama yali amusitudde nga alina okuvaamu ago amaalo, alina okuvaamu okwepanka, alimu kwefuula looya, alimu kwefuula mulamuzi ye, buli kimu yakimanyi. kakati essaawa zino Anelule be bakukwata ne bakuteekako empingo ne bakusuula eruzira. Anelule eba ekyalina amakulu. naye nno nze kwegamba ndaba kwegamba noonya, kubanga bw'oba omaketinga ekintu olina okubaako ebintu by'okyogerako ebirungi ate nakyo kirina okuba nga kyeyogerera. kati omaketinga omuntu kwegamba ogezaako kulaga abantu ti ono asinga ono, kuba kati wano bagezaako kubeera nga bawamba ghetto, bajjawo kiri ekya ghetto president nti Buchaman kyamulema, kati baleeta Alien Skin. naye obuzibu obuliwo buli ludda wa? Obuzibu obuliwo buli ludda wa? Omanyi n'ebitabo bino byetaagisaamuuko mu bintu ebimu, ebitabo bino byetaagisaamu. naye kati tojja kugenda kukwata Alien Skin omuleete ogambe nti agenda kureplacinga Bobi Wine. Era ghetto ekyalemye olw'ensonga nti Alien Skin ekisooka nti teyasoma, ekyo kiri awo. Gw'olaba ghetto nga ghetto, ne ghetto erimu abantu abaasomera ddala abategeera, abantu abategeera ssibu mu ghetto abaasomera ddala, kubanga Uganda 90% kaŋŋambe 99 oba 98%, kale katugambe 95% yonna eri mu ghetto, ye 95-98 eri mu ghetto. kakati omwo mwosanga abantu abaasomera ddala naye nga bali mu ghetto. kakati ogenda bakulembera otya nga tomanyi luzungu, nga tewasoma, nga tosobola kunnyonnyola bintu bimu, era nga ne bwogenda mu kkooti owooza nja kuwoza mu Luganda, nga ne bwe baba kujjako interview ku TV gwe ojja kuba oyogera mu Luganda, ekitali kibi. naye kati bwe tuli essaawa eno waliwo ebintu ebimu nga byo kati olina okukakasa. Ghetto olina ogiripresentinga ne mu palamenti, n'ogenda mu palamenti n'oyogera, ogenda kwogerayo ki? aho Bobi Wine waikola ki? awo class above olina okuva wano n'ogenda ku CNN n'oyogera, Al Jazeera n'oyogera. tosobola kubeera nga ghetto ogenda giteeka buteesaawo bwotyo nti oyogera ku Dr. Kizza Besigye omumanyi, oyogera ku Bobi Wine omumanyi, kubanga wano tulabye bw'oyogera ku magye nti bajjeyo amagye amagye ne Sipapa baamuwa amagye, n'abalala banye Fulfiga alina amagye, ne fact ne Alien Skin era naye alina amagye, babeera naye ab'amagye. Kitegeeza nti amagye wano ti SFC tebikyalina nnyo makulu,
kubanga nezi gavumenti ezibaddewo wabaddewo abantu abatambula kati alien skin nsuubira okuba tasobola kubeera mu kitiibwa nga kitatta kye yali alimu tasobola naye kale kugambye nti abantu abamu balwana alien skin abalala ne babeera nga bamukompeeranga ku Bobi Wine Besigye n'abalala bagenza kumuwanika ekintu ekitajja kusoboka kati ate oba oli awo n'abatayagala Bobi Wine bajja kubuulira amazima bagambye nti nedda olimba